Wama Mulimansinsi oyogedde bituufu ng'ow'eggaala agula amayembe nti anaayabiriza ku mayingo bw'akwata ensobyo ate ayolekera mu bukata ne yeewalira ddala omutembeezi era n'agwesamba nga nnassi w'embwa ate bwe yeesamba ettaka. Bataayinze batindira baamaga kaddu baligeya nkoona amusubba wamukoleeza busumaawa. Tuli mwakutemyako leero naye ng'akutemyako leero akutuusiddwako ate mukadde waffe omugave mu Kiibi Franka munnaluweero ow'ensonga. Naawe okyayinza okubeera omu ku abo abayinza okubeera nga batutuusaako akutemyako waffe bw'atyo olunaku olwaleero. Oluguudo lw'endiko luno nno lwe bayita Kabakanjagala era n'akapande abasinga mu kalaba, naye ng'oluguudo luno edda lwayitibwanga Nabingi Road. Nabingi ekigambo kino mu Luganda kiwa amakulu mangi. Ekika ky'omuddo waliwo ekika ky'omuddo kye bayita Nabingi, ate era waliwo linnya lya mukyala mukyala wa Lubaale oyo nno Kaseegu ayina mukyala we naye bamuyita Nabingi. Bassebo ne bannyabo oluguudo Kabakanjagala bwe lutyo nno lwasooka kuyitibwa Nabingi era nga bwe nkunyonnyodde. Wano nno wennyimiridde we bayita mu Luganda Mayireemu, lwe oluguudo nga bw'olulengera nga bwe lwolekera eri waggulu mu Bulange, naye nno wano mu Luganda bwe tuyita Entawetwa. Entawetwa bangi temutegeera naye wano mu Luganda bwe tuyita Entawetwa. Kabaka bw'abanga ava mu Lubiri Emmengo ayita wano Butereevu ku geeti eno gy'olengera n'agenda Kabaka taweta koona kubanga wano nno weewali ekkoona. N'olwekyo bassebo ne bannyabo eno gye tuyita Enkulungo. Enkulungo ya Kabakanjagala oba gye tuyita Entawetwa ayaba Lukoma n'Ntawetwa. Lukoma lwe Lukindukindu era bw'otunuulira engeri gye baabumbamu gundi eno kimala okulaga nti baagikola mu mbeera y'Olukoma n'Ntawetwa. Era tulina n'olugero lugamba nti Sserukoma alutema alulambajja luliko amaggwa ate luzitowa. N'olwekyo bassebo ne bannyabo waliwo ebintu ebiri ku luguudo, waliwo ebintu ebiyitirivu ebiri ku luguudo luno oba ku eno ku Ntawetwa waliwo eŋŋoma eyo gy'olengera. Lwe luguudo luno lw'olengera era lwenkunnyonnyola lwenjagala obeere nga weetegereza. Bassebo ne bannyabo bwe tweyongerayo oluguudo luno ekiruyisa Mayireemu kijja lwakubeera nti okuviira ddala mu Lubiri okutuukira ddala eri engulu mu Bulange waliwo Mayireemu. N'olwekyo buno obuti bwe bayita Kabakanjagala. Emiti gino gye bayita Kabakanjagala era emiti gino gyaleetebwa Sir Apollo Kaggwa bwe yali ava bwe baakyalako e Bulaaya. Sir Apollo Kaggwa bwe yali ayingira mu lubiri lwa Queen Victoria bw'atyo nno olubiri olwo lwaliko era lwali lusimbiddwako obuti era obuti bwali buno bwe buti buno nno obuti bwe bayita Kabakanjagala. Ffe wano ekyabuyisa Kabakanjagala kyajja lwakuba nti bwe bwasimbibwanga wano wennyini ate Kabaka Daudi Chwa yajjanga n'abeera nga abulambula era nga abwagala nnyo alabe engeri gye bunaakulanga. Abantu babeeranga ku kkubo nga bayimiridde nga bamulinda n'abawuubirako buli omu n'agamba nti nange Kabakanjagala nange ampuubiddeko Kabakanjagala mwe tujja erinnya Kabaka anjagala. N'olwekyo zino ensigo ze tuyita ebizoŋŋoma zino nno ze zibeera ku buti buno. Ntono nga bwe nkunyonyodde nti Kabakanjagala obuti buno gwaleetebwa Sir Apollo Kaggwa gulemye ennumi ettekamwa era bwe yagenda e Bungereza mu lubiri lwa Queen Victoria asooka ate bw'atyo n'abeera nga aleeta ensigo ezo, yaleetera ddala ensigo eziwera n'abeera nga azisimba kuno. Luno nno lwe luguudo kaakati lwe tuteekako ate mwattu ebika bya Buganda. N'olwekyo bw'atyo ensigo z'emiti zaatandikira ddala okumera. Kabaka najjanga okuzirambula era Kabaka Daudi Chwa olw'okwagala emiti gino najjanga okugirambula. Bwe yajjanga okugirambula abantu ne babeeranga ku kkubo nga bamuwubirako bannange Kabakanjagala
era emiti gino gyonna egiri ku kkubo kuno gyatuyita Kabakanjagala. Bya Buganda mukolo be galuuna gaali maka kino ekimu mwakyonoonye n'okukyonoona n'olwekyo luno oluguudo bannange ebika ebitannaleeta bibumbe ate namwe tubakoowoola. Bwe tugendako mu byafaayo akatono mwena mujja kujjukira bino bye tuyita ebizoŋŋoma, mujja kujjukira nti Kabaka Daudi Chwa ne Apollo Kaggwa be baasuukira ddala okugenda e Bungereza mu byafaayo by'Obwakabaka bwa Buganda. Kale nno bassebo ne bannyabo mukkirize mugaane ennamba tumiddeko n'abaakasimba mwenna abaayi ayagala okuvujjirira videozi zaffe oba akutemyako yita ku nnamba yange ya 0708 ate 2929. Kale enamba eyo konfunira naye nno mukkirize mugaane abaayi asimira embwa lumonde wa mmanda bagwetwazza naye ate nze bwe ntunula eruuyi eno ndaba n'owebbuuzi ate muyakawato temukyali nenzikiriza nti bulijjo ama owejjokulira twagaanira ddala okulima akambugu n'olwekyo bino ne mba nga mbyetegula era ne mba nga mbitadde ogwakaliba guta amalagala baffe empologoma wangaale.